abaganda bagamba nti bwonyigiriza ennyindo ogireeta omuki musayi bw'otunuulira bannansi engeri gye banyigirizibwamu gye bali mu kkubibwamu emiggo gye bali mu kusibibwa mu kaseera kano kennyini akatuufu ak'ebyokulonda nga buli omu akimanyi nti tuli mu kampeyini eziri mu mateeka entuufu nti baatuwa guidelines kwe tulina okutambulira kwe tutambulira nga n'omukulu ali mu gavumenti General Museveni nga bw'atambula naffe bwe tukola ki bwe tutambula. Why do you reach to the extent of killing Ugandans? N'olaba akulira akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama ng'avaayo ayogera n'okubalaata abalaata n'obuuza amateeka akiga ng'amanyi bulungi amateeka munnanga ate kyekikwewuunyisa mulamuzi amanyi nti etteeka lirambika bulungi nti omuntu bw'omala okulonda yimirira mita 20 obeerewo omanye akalulu ko bakabbye bakasomye oba tebakasomye. Kakati ate gwe n'ogamba mbu amagye nawulidde General Loiso ng'ayogera n'empulira nga nkutene ku mutwe n'engamba kino kiki yagambye atya ng'agamba nti bwe mumala okulonda mu ddeeka nga ddi kikyamu nga ddi lwe mutulagira okudda ewaka nga bamaze abantu mubaleke basinziira ku ngombo zino ze mwogera owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina protest vote kanoonye mpulira banyonyola protest vote kanoonye kalonde kakuume bubakabba kabanji lwaki omanyi baki bena tubikola twabadde tuli awo NPP nayo nereeta kalonde tovaawo ekijja kati lwaki ono wa security teyeke ngaragamba kiki ekiri mu ebyo musabise bo bakola ekituufu babala akalumbutuufu bwako bakatwale gye kateekeddwa okubeera mu butuufu bwako. Lwaki mwe mulowooza nti bagenda kabala mu butuufu bwako because be boogera ne batandise okutukola n'emiggo gye batandise okukuba abantu kankubuulire kankuwa ekyokulabirako. Nze mbadde mu regions nga Teso region abantu omanyi obwavu bayina nti mwami Museveni ne gavumenti ye babbe ente zaabwe zonna buli lwe bagenda mu campaign mwami Museveni abasuubiza ngenda bakompensatinga abantu baavu tebalina na ssente zitwala abaana ku masomero mu region endala wano mu Busoga region abaana osanga omuvubuka ng'akola okuva ku makya mpaka kawungeezi ng'afuna nusu 10 olunaku 2,000 olunaku n'atambuza ebigere okuva gy'akoledde n'atambula meters 10 ng'atambuza bigere kuddawo kakiro onfuna bulungi kakati bajja okwenaazaako ennaku balonda akalulu bagende bafune omukulembeze omutuufu ate obakangera obakuba emiggo. Gwokimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya mwami Museveni yalema okuteekawo kye tuyita minimum wage ku baana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi nosanga abaana baffe nga bali mu kudduka mu nsi z'e Bulaaya bali mu kubonaabonera eyo kubanga wano babakozesa nga slaves. That is not the Uganda that we want. Nze nabadde mu Butalejja region zeze zibadde zirimu omuceere nga zirima pamba n'enzituukamu nosanga nga abachina bazze bagobye bannansi mu ntobazi no compensation no what naye ng'oli awoza nti RDC gye biri mu districts kati bikola ki nga bannansi bali mu kubonaabona. So kati ebyo byonna ne tutunulira n'ebitukolebwako kati tuli mu campaign bazita tugende emyezi 3 buli muntu atambule asaba akalulu onfuna bulungi akalulu tugenda kasaba nga ogenze weekutte bwoti oli mu mmotoka nedda abantu balina okumanya nti oze mu district gyemizindalo okutambula omuntu yenna asaba akalulu olina okuyitamu n'obuubira ku bantu ne bakulabako because district ogigendamu omulundi gutya gumu kakati bw'oba otandika okukuba tiyaggaasi ng'otandika okukuba emiggo ng'okuba bannansi nze era neebuuza mbuuza abasirikale abo mmwe abasirikale abakuba abantu emiggo mulina baganda bammwe mulina abaana bammwe basoma n'abaffe mu masomero oba mmwe muli banjawulo era neebuuza singa bukeera ku makya nga bannansi basazeewo nti kasiba nte Robert ye president ngenda bakolera ki kubanga kamera zibakwata obalina ngenda kubasiba nammwe nga ngenda kubasiba kubanga nina kati saawa zina makomera gajo dokimanyi ekyo era nze neebuuza mwami galimu excess kati neebuuza bye bali mu kutiisatiisa abantu kyogamba musobola tusiba mugenda tusibira ffenna ne safe house ze bagamba ze balina zigenda kujulira dakiika mmeka. Solution eri emu mutuleke tutambule tunoonye akalulu ffenna. Nabadde mpuliriza ebigambo eby'owekitiibwa Omulangira Nakibinge yayogedde ebigambo ebirungi nagamba okuba otya bannansi emiggo ng'akuba ente ekyokubiri tosobola kukaka muntu kukulonda nga takwagala
kibeeranga mukyala mwami Peter Gochimanyi omukyala ne bw'omugulirira otya nga omukyala tagenda kwagala era takwagala ne baba akwagadde abakwagadderwa ssente naye bwe ziggwawo abakola ki abatambula nze mbadde ndaba abantu gye tubadde tugenda nali mu Kapuchola ng'abantu abakyala bajja nga bambadde ne t-shirt oli n'akuwa obujulizi n'agamba tujambadde lwakuba tetulina byakwambala n'okuzitwa baatukaka n'okutwala mulaale batukaka nenda abaana b'amasomero nga babateeka mu mamotoka ne babasuubiza 5,500 batuuka eyo olw'okuba obubbi obubajjudde basuubiza n'okuzibawa ne batazikola ki kati ate ffe bwe tujja okunnyonnyola abantu nga bitubagamba biri mu mateeka nze nina right ennyonnyola omuntu mu mbeera yange yonna ne mukonvinsinga asobole okunnonda kubanga nze sirina ssente nina kukozesa bigambo kumunnyonnyola kumulaga wa Uganda gyeteekeddwa okubeera n'ensi endala nga bwe ziri ne mubuulira biki byengenda okuggyawo na biki byengenda okuteekawo abeere mu Uganda eyeesiimisa yensonga lwaki ngamba nti buli palish ntaddeyo abantu 1,000 mwami Mawu ne banno manyi mugenda kuwuliza programu eno njagala mumanye nti tuli banyiivu era nze neewuunya ba minisita kubanga ngenda kubagoba mu gavumenti yange ngani abo bonna simanyi banomadi Mawu bamati akashajja atadde eggwanga mu banja gyotamanyi na muwendo tekikabiri tuyisiza kati bayisiza biliyoni oba mmeka zigenda kweyongera mu byakulonda kati ne weebuuza baali tebakola pulaani nga tugenda nga tebakimanyi tugenda mu kalulu bino byonna kuwasinzidde n'ogamba nti kemuleete eŋŋombe eno Kalonde tovaawo ekijja kijje nga tumaze okuwuliriza nga tumaze okulaba ejjoogo lyabwe n'ebigambo ebyabakulu abamu bye boogera bitusuubira nti babadde mu nsi eno nga balaba ebirimu balaba n'ebiri mu mawanga amalala nga tuwulira ebigambo nali nze ndi awo nga ndi oba nali mu kampeyini zaawa nga mpulira General Raisi nga ayogera nga n'okudaalimba adaalimba agamba bannansi ndi bwe mumala okulonda mu ddeeka amagye ne poliisi bikuuma akalulu nga ddi ng'etteeka ki okwotinga tteeka ki lyogamba mbu amagye ne poliisi kati ate nempulira ate ekyasinza okunkuba encukwe ku mutwe nempulira omwami Simon Byabakama omulamuzi n'okola statement n'ozidinga n'emirundi nga bannansi bali mu kkuba miggo n'otandika n'okuyingira mu bizinesi etali yo gw'omulimu gw'okutegeka tutambulire mu mateeka amatuufu kati twagambye abantu ate kigenda kubeera nga bwe tukigamba Kalonde tovaawo ekijja kijje oba mututta mutandikire kuffa ababireeta ababigamba n'abakomandinga nza komandinga ekyo tekigenze wala nnyo nkugambye bannansi njagala muwulirize mwenna abali ku leediyo muve mu kubatiisatiisa ffe tuli ku kituufu bye tubagambira mu mateeka tubagambira mu kumanya ebyokutiisatiisa abantu si kutiisatiisa mbagambye mwe mumala okulonda n'okkuma omuliro mu bantu tekiri mu mateeka mbagambyeko nti bekalakaze mu Kalonde temuvaawo ekijja kijje kubanga bwe mmala okukalonda nendemerawo kyekinaddirira ojja kuleeta tiya gaasi tujja mugumira kubanga tuli mu mateeka twagala kuwuliriza bye tulonze biri bitya olowooza bogamba bino babitaputa batya abantu bannayuganda ate bannayuganda bebaagala okuwulira nabo bakooye baagala kuwulira kati ffe bakomanda kati tutandisa okukomandinga era njagala okutegeeza mu 10,000 abali ku miruka bengenze nnonda ne bacoordinators baffe naduumidde ttiimu eggulu okuvira ku Ssaabakunzi n'abalala bonna nembagamba eyo eŋŋombo etambule mu bantu mu Kalonde temuvaawo ekijja kijje abamu ku bantu basinze okusomoozebwa n'ab'ebyokwerinda badde sinnabakulabamu nnyo nga bakutawaanya bakwogera nti awo wano toyitawo yite eno twogere ku nneeyisa y'ab'ebyokwerinda n'abali mu lwokaano lw'okuvuganya kwa president n'abalala bonna abali mu kalulu 2026 enneeyisa eyo gwe ku lulwo ogiraba otya njivumirira si nnungi ekyamazima nti naffe ffennyini nga nze candidate nange bansumbuye batya bw'otunuulira bwe nali mu disitulikiti y'Ibanda nti nalina disitulikiti 3 nga nina okuva Embalala nkole disitulikiti yali makkati awo ate mmalire Ibanda kati ngenda otuukayo nga wabula eddakiika nga 3
ninga abantu bange oludde bakoze eki banninze kati DP Sangama mbu toyina kubeerayo ne mugamba yi nyina kumala saawa 12 ne twesikaasikaawo najjayo ne tiya gaasi naye nga bw'omanyi nti amaanyi g'abantu gaba maanyi g'abantu kati ewasembyeyo nabadde kitigumu nga ndaba nga DP Sangama mbu minisita amugambye nze sirina kuba lukuŋŋaana awo kati imagine Minister ng'agamba presidential candidate nti sirina kuba lukuŋŋaana awo era ne tuguguligana ne tulwanagana nnyo ne DPC namusinziza amaanyi olw'okuba nabadde n'abantu bange abawagizi bange ne mbagamba kati tugendewo ku kifuba era twamaliriza nga tugenzeewo ku kifuba oba kino ekifuba kye mukozesa kye kiviirako abo ebyokwerinda okunyiiga anti wuliriza bwe mba ndi mu mateeka nga ndi mu mateeka nga ne wengenda okuba olukuŋŋaana nalaga nti ngenda kukubawo olukuŋŋaana toyina kuŋŋamba nti minisita ŋŋambye tukubawo olukuŋŋaana kubanga naye alina waliraali who is a minister oba pointi yange ogitegedde bulungi kati njagala kutegeeza eggwanga nti ebikolwa ebya security operatives ab'ebyokwerinda bye mukola tubivumirira kubanga bijja kuleeta akatyabaga mu ggwanga lyaffe Uganda bannansi tebalina kubwa miggo nabadde ndaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi nalaba General Yoweri Museveni ng'ali embalala nawe mulaba bulungi nnyo nga bali mu procession nga bandi kuba bandi nga bali mu kuba bandi bali mu kiyita mu kibuga wakati balina abantu ng'emmotoka za poliisi zitidde abantu abawagizi ba NRM abambadde t-shirt eza yellow zibatadde mu mmotoka bali mu kuyita mu kibuga wakati bali mugenda mu lukuŋŋaana kakati bo nga ne poliisi ate bawerekera n'amagye gabawerekera bannange newankubadde pulezidenti aliko naye tuli mu campaign fena tuli ba presidential candidate kakati ate bw'oba okoze ekyo ate ogaanye otya ow'ekitiibwa Kyagulanyi okuyitira wateekeddwa okuyita mumuyisize bali mu nsiko mumuyisiza mu binnya agenze naye ate abawagizi mulimu bakuba mutiya gaasi wembuuliza mmwe muyina baganda bammwe muyina bazadde bammwe muyina abaana abasomera ku masomero nga gye tusomera oba mutambulira ku commands ze babagambye so njagala okutegeeza eggwanga nga presidential candidate wa National Peasant Party on behalf of the party tuvumirira ekikolwa ekyo kyebyo ebimu ebyatuwaliriza n'okulonkinga slogan eno egamba etya Kalonde tovaawo ekijja kijje ate eri gye mwakopye egamba etya nze nkugambye yange nti Kalonde tovaawo ekijja kijje kuba kakati akajoogo n'akamanyiiro bisusse ku bannansi kino kiraga mwegasse ku protest vote pointi yange ogitegedde bulungi taata egamba Kalonde tovaawo ekijja kijje bali bagamba kanoonye Kalonde kakuume kabanji bwe bakabba so njagala kutegeeza bannansi nti mmwe gye munaakomya okutiitiira n'okukankana nga babakubyemu just akakebe kati ya gaasi kamu bwe kati nodduka nga gw'omanyi oli ku kituufu noddukawo bajja kulaga nti batusinziza amaanyi naye tebasobola tusinza amaanyi naye ati bannange ebyo si bye twagala era njagala okutegeeza ebitongole ebikuumaddembe nti ebyo si bye twagala nemmwe mutusonkereza ffe twagala mirembe yensonga lwaki twajja kankubuulire bw'osanga omuntu alina emyaka gye nnina nga nsobola okunoonya ssente mu mbeera yange yonna mwendi n'ekibiina ekimazeewo emyezi 3 oba 4 ne tutambula nga bwe tutambudde nga tunoonya akalulu kitegeeza twenyiyiddwa oba pointi yange ogitegedde bulungi ate kitegeeza eggwanga lyaffe tulikola ki tulyagala nti byonna tubyefiiriza tutunze bye tuyina tunoonya akalutambule mu bannayuganda ndooza ndi omu ku bapulezidenti nze aliko nga pulezidenti omuto ku bapulezidenti bonna era nze aliko nga atabadde alina ssente ziri awo naye ntambudde gwogamba kitegeeza bumalirivu kitegeeza kwewaayo kitegeeza omuntu ayagala eggwanga lye na bino byenjogera mbyogera lwakuba eggwanga lyange ndyagala njagala bannansi nkooye ejjoogo kakati twagala nnyo emirembe bwe kiba nti ebikolwa bino byonna byovumirira bikuluma era nga byakuviiridde kuvayo n'eŋŋombo ya Kalonde tovaawo ekijja kijje lwaki tovaayo n'olangirira lumu nti weegasse ku mwami Kyagulanyi nedda kati kankubuulireko ekintu kimu bwe twalinga mu byalo edda wabeerako mu kyalo bwe nali omuto nga tugenda okuyigga
simanyo wabirabako ebyo tubeera abantu nga 10 oli akwata olutuula n'akwata ejjambiya n'akwata n'ayita embwaze nange nendeeta ezange nenkwata olutuula ne tugenda mu ttale tugenda kuyiga akasolo ka kirezi 2 wabeeranga obusolo bwe twayiganga njobe empeewo naye nga bwemumala mugenda kukatematema buli omu akola eki agabaneko naye akantu ako kalinga katini naye nga mulina okutaayiza ono n'ayimirira eno ono n'atega olutuula eno n'ayita eno tusobole okukagwikiriza we tuba tumanyi nti kali mu kasaka ako kakati bwe tuba nga twali tusobola okukola ekintu ekyo ku kamyu oba ku njobe kakati ate kuona ayina emmundu ezitali nnyingi naye azikangatiza bannansi n'abalaga nti nnyingi kakati tulina omufunvubira ono akwata eno nange nkwata eno mwami Kyagulanyi akwata eno nange nkwata twogerezeganya bayira twogerezeganya bulungi nnyo I have no problem with him akwata eno nange nkwata eno at least aba basajja obalaba ne percentage eyinza obbalema bwe baba bayinza okukanga ku bannansi naye wabanga babakanze nga message yaffe gye tuli mu kwogera n'abantu tebannaba kugimatira bulungi kyammanyi nti tugezezzaako bagiwulidde era wakiri percentage eya 50 n'akatonyeze kamu tajja kugiweza ani General Museveni gwe tulwana ate waliwo omulala ne banne betulwanyisa era njagala okubategeeza nze buli member wa parliament wonna waali bannansi mbategeeza ebigambo bino ne wabasi wa National Peasant Party nga wakibiina ekyenkyukakyuka nga mumulaba nti ddala ali ku kituufu gwe mubamu waakalulu mwami Museveni teyazaalibwa nga mukulembeze onfuna bulungi teyazaalibwa nga mukulembeze era yayitira mu process nga gye tuyiseemu naffe okubeera nga bwe tuli naye gye yayitiramu okubeera president w'eggwanga teyayitira mu process eno yayitiramu ki teyasomera amasomero ge twasomeramu bwe yavaayo n'alyoka yeegatta ku bino najja nga naffe bwe tuze ne tubyegattako kitegeeza naffe tusobola okubeera abakulembeze nga ye bwali naye yejjanga muyeekera naffe oyagala tujje nga bayeekera kati egyo emirembe gyali gyabwe emirembe gy'abayeekera gy'okubeera abayeekera gyali egyo kati alina byakoze nti tetukyasuubira ggwanga lyaffe genda mu ebyo bw'aba yateekawo enfuga ey'amateeka gye tuba tugoberera kubanga ye era mu nnyini ye yagiteekawo nga bw'agamba nti yagikola ki n'akomyawo ebbaffe Ssaabasajja Kabaka kwegamba n'alaga nti tugenda kutambulira ku nfuga ey'amateeka kati bw'abanga yagiraga nti yagikomyawo gye tuba tutambulirako yes kale tumalirize n'ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda kali mu kuteekateeka akalulu abakulu mu kakiiko ako bagamba nti akalulu kano kalina okubeera akamazima n'obwenkanya era kaagala nga kaliwo n'ab'ebyokwerinda abantu nga bamaze okulonda badde awaka balindirire ebinaava mu kulonda mu kweteekateeka kuno mulimu okuba nti bategeka obuuma obugenda okukozesebwa mu kulonda obugenda okukebera ekinkumu nti ddala oyo munnayuganda era mulonzi byonna ebiteekebwateekebwa obisuubiramu ki ffe kyetwagala naddala nga nze presidential candidate ne bannanga ba National Peasant Party kyetwagala kyekisinga ge mazima era nga bwe bagoogera ge mazima obwenkanya mu mbeera yonna gye tugenda okukubiramu akalulu kyetusinga okwagala naye ffe tugamba nti just in case mulemereddwa okukola ekituufu kye muteekeddwa okukola bannayuganda tulina omukisa ogwo guno gwokka siyinaayo omukisa gwonna gwensuubira kubanga bw'owulira ebibungeesebwa bwe bityo bwe babeeranga nga togikwatako kyabijjukira nga bagamba nti bino byempulira batandika okugenda nga engambo zitambula nti ababaka ba palamenti bagenda okulondaga omukulembeze w'eggwanga batuggyeko eddembe lyaffe baggyeko bannansi eddembe lyabwe kakati bannansi njagala okubategeeza ndi ffe ng'aba bakulembedde oba abali mu kulembera olutabaalo luno tetukiinaako buzibu ekyamwami byabakama bw'aba akutta akalulu ne ttiimu ye nga bakakutte bulungi nga byetusomye mu polling station kuba tuti mu kuteekayo ba agent buli polling station tugenda kuteekayo abantu baffe n'ebirala bye bwe batamanyi bye twatandise dde okukola twabikoze dda tuli mu kudeployinga kimu abatalina magye edda ssebo magye na poliisi be badeployinga kuuma butebenkevu tuli mu kudeployinga system zaffe ezigenda okutuyambako okufuna data yenna okufuna information yenna so njagala kutegeeza eggwanga nti mwe temutya emikago gyaffe abali e Bulaaya
bano ne banajjako internet yaabwe nga bwe bateekateeka information yonna tugenda kuba tugikola ki tugifuna kasa mukola akalulu ak'amazima n'obwenkanya we have no problem with you era tujja kubeebaza era tujja anaaba atusinze tujja mukongulajuletinga bwe mba nsinze owekitiibwa Kyagulanyi bw'aba asinze owekitiibwa Nandala Mafaayi bw'aba asinze it is okay solongaazi kali mu mazima n'obuki n'obwenkanya ensobi emu mwami byabakama ne banno gy'onaakola gwe ne security nga ze mutandise okukola kati ng'ovaayo otandika okukola statement ezitakuweesa kitiibwa ng'omulamuzi ne poliisi n'ebitongole ebirala twalabye Gaayi ali muleeya ayambadde masiki ali mu kulagira duumira kuba bantu kola kikuba emiggo naye mu ggwanga lyani eririmu abantu era nze nsaasira abantu kati ofuna omuntu n'akuvuma kati njagala okubategeeza bannansi era nakino njagala mukiteeke mu bwongo nti obukulembeze si muntu kubanga yasoma nnyo kubanga baprofesa bangi betuyina Makerere bangi betuyina mu universities ez'enjawulo naye bo tebasobodde kuvaayo kujja kwesimba kati ffe abazze ne twesimbawo ne tubakulembera nyinza okubanga sitegeera nnyo kubanga era omukulembeze gweoyinza okundaba nga nze atategeera naye gwe nze nkukulembedde kati gwe goberera ebyange biwulirize mu butategeera byange nyinza okuba nga nze Jesus Christ nyinza okuba nga nze Katonda gwagenda okuyitamu okukyusa eggwanga lino okulituusa gye liteekeddwa okubeera ekya Jesus Christ nga bwegezeza ku kinene nnyo nyinza okuba nga ndi omu ku babaka ba Jesus Christ be yakozesa 12 abaweereza be kati gwe mutume nyinza okuba nga ndi omu ku batume nga Katonda gwe yaleese oli mutume ki gwe tofaayo mu bannansi oli Paulo nyinza okuba nga nze Paulo nyinza okuba nga nze okitegedde so mu byolwaki Robert Kasibante Paulo omutume Jesus kwatumye okujjawo eggwanga lino okuliteeka gye liteekeddwa okubeera oyinza okundabanga olabanga atategeera oyinza okunjogerera byonna byoyagala okunjogerera but we have no problem fe abakulembeze wetuli okuvumibwa wetuli okwogerwako naye tuyina bangi betusinga kubanga ffe tuyina betulaba nti bannansi abali mu Uganda bebatateekeddwa kubeera nabyo ne batateekeddwa kufuna ne batateekeddwa kuyisibwa ne tusinga n'abo bwe mulabanga baprofesa ne tusinga n'abo mwe mulowooza nti bebandibadde abagezi naye ffe Katonda bawanzeeko eddusu ani agamba nti tutegeera anti mumanyi tuyinayo abaana n'oyogera kati statement nga zino zenkoze oli n'agenda ku social media n'avuma n'atamanya nti Katonda ffe oluusi ffe baabayiseemu okujja okutereza eggwanga lino Katonda alabika yayise mu Robert Kasibante One National Peasant Party webuuze of whole people why Kasibante emirembe gize giyitawo tulabye abantu abavuganya ku president nga n'abamu bannaddiini bapasita for example Dr. Bedi Bwanika avuganya ku president n'abalala bazze bavuganya ne boogera ebigambo byebimu executive byeyogera olwaleero akakiiko k'ebyokulonda singa kabba akalulu kaffe tujja kukola kino bajja kutulaba akatufaamu ebigambo bingi nnyo nga bijja bikankana naye akalulu bwe kaggwa electoral commission neerangirira gwerangiridde bebamu abavaayo ne bamuyozayoza okuwangula akalulu ne bakatendereza nti kabadde kamazima na bwenkanya nga tutandika kampeyini z'omulundi guno waliwo ebyawulirwa nti waliwo eyakuleese era waliwo n'ebyawulirwa nti okolera mwami Museveni n'ebirala ebizze byogerwa tetulaba embeera y'emu nti kati oyogera bino olwaleero naye akalulu nga kawedde ate gwe omu ku bagenda okongulajuletinga gw'oli mu kuvumirira olwaleero ntunuulira bulungi ekizibu nti bannansi tebandaba gwe bondaba bwoti ondaba nga ninga abo abafaanana ndabika okuba nga nfaanana nga owekitiibwa Norbert Mao simanyi kiri mu mutima gwo akati njagala essaawa zetuliko tetwava dda mu propaganda tuli mu kuteekateeka kulaba tugenda kukwata tutya emisolo gy'eggwanga tugenda kutereeza tutya amagye agakuba abantu emiggo amagye agali ku nnyanja agabonyaabonya abantu ku nnyanja tugenda gajjayo tugaze mu balakisi tuli mu kulaba enguudo tugenda kuzikola tutya abantu bali eyo Kabulamayiro bali mu kubonaabona enguudo nfu enguudo ezaaziba tebalina osanga omuntu
wandibadde atambulira 2,000 yeetooloola ng'oluguudo lwaziba lwetaaga nno nakasente katini nnyo naye nga zonna sente bazirese mu campaign kati betuliko tetuli ku ebyo bigambo bya politics nga bwomanyi politics abantu balina propaganda abatalina byakola babeera mu kwogera ebyo nti olw'okuba nti Mwami Museveni abantu abakuumidde mu mbeera ey'obwavu n'obutamanya kati abantu bava ku mulamwa nga bw'ojjukira nti Jesus bwe yali ajja bangi abamuwakanya nga balabanga ye atali siye mutuufu ne be yali atambula nabo mulimu abamwegano kyejjukira bulungi kakati Judas Iscariot yamuwaayo kakati simumanyi yes ne mono politics gwe tulimu nti si buli omuntu alina okukkiririzaamu nawe oyina Bayuda of course oyina okutambula si buli omuntu alina okukkiririzaamu naye tusaba nti with time atandika okugenda nga realizing ekituufu it is just time it is a matter of time buli muntu bajja kutuuka nga balaba bitukola betwogera ne betukola nga bifaanagana n'ebyo betwagala okukolera eggwanga kubanga bibaali balowooza luli mizayiro gye baalinga babateekamu kati abantu abasinga bonna bagivuddemu bamanyi nti biri bebaalinga babungeesa because neewuunya bw'ogamba nti olw'okuba Mwami Robert Kasibante yakyazaako omukulembeze w'eggwanga nga Mwami Mpuuga ow'ekitiibwa Mpuuga abadde ne Bobi Wine essaawa zino Mwami Mpuuga alina ekibiina ekikye omwekitiibwa Kyagulanyi alina ekibiina kye bayawukana bano baani bangi obamanyi bamwami Abedi babadde mu Numpu bavuddeyo mu NRM bameka abavudde mu NRM ne bagenda ne bakola ebibiina bya ow'ekitiibwa Mbabazi gw'omukuba bava mu NRM ow'ekitiibwa Dr. Kano Kiza Besigye yajjanjabanga Mwami Museveni essaawa Mwami Museveni amusibidde mu kkomera mwaka mulamba kati ali mu kkomera kakati nzinzaani nze yakyaza omukulembeze ne mugamba nti bino bitulina okukola bibijja okuyamba abavubuka musango kigwemba nkoze okumukyaza ebigambo bino kabibeere ku record ensi gibuulire nti gw'omu ku abo abanakkiriziganya n'ebinava mu kulonda nakkiriziganya n'ebinava mu kulonda kwa 2026 njagala okutegeeza kuba tubulayo nnaku ntono nnyo njagala okutegeeza eggwanga nti nze Robert Kasibante ndi presidential candidate nga sitya mwentya Katonda mwami byabakama bwabanga akoze enkola entuufu ng'asaza amazima n'obwenkanya it will be okay with me nja kukkiriza ebivudde mu kulonda bw'akola ensobi nammwe abawagizi bange nammwe abakomandaazi mwenna n'abantu 1,000 abali ku parish betuli mu kutegeka nabo transition ejja bw'obaawo ensobi yonna ekoleddwa nja kuduumira ki nja kuduumira olina amagye baduumira amagye gokka nje kuduumira bakomandaazi bange damu katono ngamba ebigambo bino nti nze Kasibante Robert mwami byabakama ow'ekitiibwa omulamuzi Simon byabakama nkuwa ekitiibwa bw'okola amazima n'obwenkanya mu kalulu ke tugendamu nja kukkiriza ebivudde mu kulonda nga bannansi tebakubiddwa miggo tebagobeddwa nga mubakkiriza bayibeere mu mateeka batambulire mu mateeka londa tovaawo ekijja kijje kyekiri mu tteeka nti bwe kiri ndi musajja muyivu nyinza okuba nga siri muyivu nnyo nga baprofesa naye ndi mugezi ntegeera nti etteeka litugamba omuntu wamala okulonda yimirira mita 200 olinde ebiva mu kulonda oddeeka bwe tunaayita mu mazima n'obwenkanya nja kukkiriza ebivudde mu kulonda bwe wanaabaawo ensobi yonna ekolebwa sigenda kukkiriziganya na bivudde mu kulonda President ensonga zitambula ensi eziraba engeri gye munoonyamu akalulu so ffe wo bitambudde bitya abasinga balina okusoomoozebwa gwe okusoomoozebwa kikoosinza okuyitamu of course okusomooza kubaddewo nti bw'oba otandika campaign obeera ne budget gy'olina gy'olowooza nti eyinza okusobozesa okukumazaako because sometimes oba tomanyi enguudo bwe zifaanana oba tomanyi mbeera ya district z'ogendamu bwe ziri woteeri ziri zitya buzibu ki bujja okusanga ng'olina security nga mugugulana so ebyo byonna sometimes olunsi oba tewabi expectinga naye okusomoozebwa kubaddewo of course naye tugezezaako era kituyambye nti campaign zino zinyambye nnyo nze ne bannange naddala ng'ekibiina nti waliwo nabyabufuzi abo batakyalina pulaani
nga just webali nenga tebakyalina kiddako kati nga baliwo kubuzaabuza bantu ngani kati ngenda nentunulira wekitiibwa Nobert Mauwe nga ye just aliwo kubuzaabuza bantu takyalina nti kiddako nyoyo minister wa Ssemateeka ne Segeddamuzi tetwagala na kumanya tukyabana budde kubanga nebuuza minister gwe bagamba mbu ye minister wa Ssemateeka w'eggwanga bagamba ne Segeddamuzi okeerutya ku makya n'ogamba abantu mbu tugenda mu transition so I'm wondering njagala okutegeeza bannayuganda mukyamu okwogera bw'atyo tayina byatugamba abantu si bye baagala transition tebazikola bwe batyo transition tuyina kye tuyita citizen transition abantu nga bebeesaliddewo okukola transition zebakola ki zebaagala kati yategeeza ki bwagamba ku kya transition bali mu byakwerimbalimba eyo nakubuzaabuza abantu kutwaliriza abantu budde babakuumire mu bwavu ne mu butamanya kyenkugamba ekiri nti mu manifesto yaffe twakuliriza nnyo ekya sensitization okunnyonnyola abantu okutegeera rights zaabwe era njagala okutegeeza eggwanga nti fe aba National Peasant Party tukozesezza akakisa kano nga tutambula mu campaign okusomesa abantu kye tuyita transition era buli kyalo manya buli parish tugitaddeko abantu 1,000 bwe tuli mu kutambula nabo n'okukolagana nabo okulaba nga tugenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nga mwe bantu mwe si bali ababalimba mbu balinda bategeke simanyi bakole transition nedda. Nobert Mauwe ku byayogera bimu kubikusoomoozezza ng'onoonya akalulu anti bimu kubanga balina virus gye bagenda bateeka mu bannayuganda bannayuganda obwavu baluma ne batandika obbabulimbalimba ne batandika obbabuzaabuza nti mwami Museveni ajja kuvaako nga tukoze transition kati abantu babeera mu ebyo kati njagala okutegeeza bannayuganda nti ebyo tubirimbuludde mu campaign zino era yensonga emu lwaki tusumbuyiziddwa nti kibadde kitukakatako okumakinga sure nti at least buli district nkuba mu campaigns oba nkuba mu laale esukka mu 5 ku 6 nsobole okunnyonnyola abantu naddala ba wansi babitegeere era kyenzikiriza nti bakoze eki so kibadde positive netugezezaako okutambula wentunuulira regions zentambuddemu nentunuulira ne bannange zebatambuddemu ndaba nga ndiyaddeko olunaku lwajjo ensi yakulabye nga oyogera ku nsonga ya ssente sente zikendeddeko nakati okizzeemu wayingira akalulu nga teweetegese twali twetegese naye nga bwe nkunnyonnyodde nti campaigns sometimes oba tomanyi kati bwe twali mu Teso region oba tomanyi Sebe region eri etya oba tomanyi hoteli zaayo ziri zitya so sigamba nti ziweddewo naye zikendedde bwe zikendeera oba olina okusala plan nga presidential candidate omuntu agenda okuvuga eggwanga nti sente bwe ziggwa mu treasury olina okusala amagezi eggwanga linaabeerawo litya so at least okendeeza ku bantu b'otambula nabo oba ttiimu negwe n'osigala ng'otambula kubanga ebiseera ebisinga betugendamu okusaba akalulu baba baagala kuwuliza bigambo byange newankubadde nga ate kibana kirungi okutambulako ne bammembers naye tugenze tuyigiramu era kituyambye nti eperiodi eno esigaddeyo buli we tuteekeddwa okutuuka tugenda kutuukawo abamu ku booli nabo mu lwokaano Baraka Munyagwa Kyagulanyi Ssentamu balabiddwako nalaba ne Mugisha Muntu nga bagenda basonda ssente mu bannayuganda ezibayambako okutambuza campaign gwe kino okitandika ddi twakikola bwe nali e Masaka olunaku lwange lwali olw'e Masaka twakola launch eya fundraising drive era bannayuganda ne batuwa ku ssente era ne kakati bakyatuweereza oba olyawo ngo ninayo abazungu mikwano gyaffe batuweerezaayo kasente oba olyawo akuweerezaayo $3,000 akuweerezaayo $4,000 oli akuweereza amafuta tetusobola baasanguza kubanga gavumenti ya Mwai Museveni etya nnyo onfuna bulungi naye naabo bennyini abali mu gavumenti era nabo batuwaayo kubanga nabo gavumenti bagikooye ate ogamba bagyagala abali mu gavumenti bakola batya nabo batuwaayo ku mafuta kubanga nabo tebamanyi kiddako bamanyi nabo gavumenti bakyajagala bagikooye naye ng'ate mu bajja ze bakuwa bayinza okugikoowa nkutidde ogamba bo bali bulungi gomanye ebiri eyo munda nabo bali kutte buuke mu ssente z'okozesa ng'onoonya akalulu bali ku bunkenke ezimu zivaawa mo bennyini si ffe ffekka n'ebibiina ebirala mwe bali abati abasapootinga gavumenti eveeko kati kankuwa ekyokulabirako gwe poliisi n'amagye emigo gye bakuba kyogamba babikola nti baagala gavumenti babikola lwaki tebabikola nti baagala gavumenti baagala kukyayisa gavumenti okitegedde gyegyo emigo gye bakuba naye kati njagala okutegeeza bannansi nti ffe tuli lwedde okukolagana ne bannansi baffe abawejjere betuli mu kusaba akalulu era nga tukakasa
ndi mu bbanga erisigaddeyo buli we tuliteekeddwa okutuuka tugenda kutuukawo. Obusobozi tugenda tubuyina buyinza okuba nga si bw'amaanyi nnyo nga bali abali ku ssente z'omusolo. Tuyinza obutabawa bye mutusuubiramu nga t-shirt n'ebirala nga bali abali mu buziguzisa ssente z'omusolo, naye tukakasa nti ebigambo byaffe birungi ne sensitization gye tuli mu kukola n'eŋŋombe eno gye tuli mu kusomesa abantu ziri eŋŋombe ezi bbiri. Transition eya 100 pa parish. Twagala buli parish tubeereko n'abantu 100 nga bagenda kukola ki nga ffenna tugenda kuyimuka omulundi gumu tugambe tukooye. Nga muyimuka mulagawa mukola ki? Nti tukooye enfuga ey'obwannakyemalira. Kwogera bwogezi kigambo andi n'ebikolo era bijja kujja. Ate oyagala nkubulire pulaani zange sebo. Mutadde abantu 10 ku buli muluka. Nga mubateekateeka kukola ki? Nga tubateekateeka okwetegekera transition gye tugendamu kati. Era tubitegese bulungi era abantu tubasensitizinze tubasomeseza bulungi bamanye ekiddako. Mwami byabakama twagala okutegeeza nti gwe byonna byokola bitunuulire n'obwegendereza gwe wamu n'ebitongole ebikesse ebya poliisi, kubanga bye tulaba gye mutuvuga gye mwagala okutuzza si gye twagala. Ekyatusowolayo mu mbeera gye twalimu ne tuvaayo okujja okwesimbawo kubanga eggwanga lyaffe tukola ki tulyagala. Nga twagala emirembe twagala peaceful transition nti twesimbyewo abantu bannansi basazeewo naye bwe mwagala okujjako bannansi eddembe lyabwe kati naffe tulina plan B. Abantu tubasetinze bulungi, tubatraininze bulungi, tubasensitizinze bamanye ekisobola okuddako singa muba muganye okutuyisa mu mbeera entuufu gye twetaaga oba eggwanga ligyetaaga. Bino si bigambo byakutiisatiisa bantu. Lwaki bitakutiisa? Munange nno kambabuulireko ekintu kimu. Kubanga bugamba nti nno akalulu bukaba kagenze eno mulina pulaani B. Twabirabako 221 nga buli omu ayogera pulaani B teri kyalabwa. Mpa omukisa nkunnyonnyole. Abaganda balina olugero olugamba nti togayanga kyezinze. Mwami Museveni bwe yali ajja mu waliwo n'olugamba nti akaami akatono kanyomera mitala wa mugga. Mwami Museveni bwe yali ajja mu kulembeze. Ndowooza twali tumusinga nako ffe kati we tujjidde kubanga bw'otunuulira essaawa zino ffe we tujjidde mu byobufuzi tetulina experience of course naye ate tuli mu nsi eya .com. Muli babuufu. Tuli babuufu nti kakati nze essaawa zino ne bonteegaawo n'onkuba essasi mba nfiiridde bannansi kati obwavu bwatwetamya ensi. Obwavu bwatwetamya ensi kati nga nze nga bw'owulira bwe nkugamba nti neetamwa ensi nsobola okukola kyonna solo nga zinwanirira mu Uganda. Ninayo n'abalala abalinga nze benzimbye nti at least buli muluka ninako 10 bendi mu kuzimba nga nabo basobola okwetamwa nga nze. Kakati saagala muntu abeereko kyagaya olw'ensonga Mwami Museveni naye bwe yali ajja mu kulembeze era naye bwatu bwe yali teyalinga ffeera teyalina experience mu byabufuzi kubanga obukulembeze bwe yaliko eyo gyagamba gye yalinga asomera naffe tububaddeko. Ate kati ensi ya njawulo. So kakati bwe mba mulowooza nti tulina experience mugenda kulabako nti tugirina. Bwe mba mulowooza nti tuli bamalirivu mugenda kulabako singa temukola ebyo bye muteekeddwa kukola ki? Kukola. Abantu 10 ku buli muluka. Ku buli muka tukizimbye nno. Tukizimbidde nno ddala. Tewali kwebaka ogamba tukyebaka. There is no time for sleeping. We need a better Uganda. A Uganda etaliimu bannansi kutulimbulwa, etaliimu kufosinga munnansi kulonda kalulu ku kifuba, okuba emiggongo olinga akuba ente. Walabye kye bakoze abawagizi ba Mwami Kyagulanyi eggulu. Ddala yensi gye twetaaga. Omuntu omukuumidde mu bwavu mwavu talina ssente ate n'emiggo gimukuba. Kakati oyagala ddewa? Toliko Radio 4, Radio 7, wamu ne Radio 8. Ampuliriza nze Kagogwe, Fulgencio Peterson ndi ne President Robert Kasibante avuganya kuba President mu kalulu ka 2026 era yakutte ekibiina kya National Peasants Party yakikwatidde bendera kulaba nti avuganya mu kalulu kano. Byowulidde byebyo bibalimu kakati ate byange nze mbyogedde. Ebyange nti nze mbyogera byonna byendi mu kwogera biva mu kamwa kange nti bwe muba muganya okutukwata nga bannansi mujja kulaba ekinaddira. Yensonga lwaki ovanga ku muntu ku myaka gye nnina emyaka 36 nga nsobola okuyimuka n'entongoza eŋŋombo oba slogan egamba nti
Kalonde tovaawo ekijja kijja ekimu ku byo kye twasinga okutunuulira bwe bwavu obulumi bannayuganda ne bannayuganda okubeera nga bali mu nsi yaabwe naye nga balinga slaves. Ne tunoonya alternatives, ne tunoonya enkola yonna gye tusobola okuyitamu okulaba sooka nga tulwanyisa obwavu mu bannayuganda. Ekyokubiri kwe kulaba engeri ki gye tuyinza okukola okusolovinga okuyamba bannayuganda okubeera nga tebabeera mu nsi yaabwe nga balinga slaves. N'okusensitizing abantu because ne bwe tukola bino byonna ebirungi bye twagala okukola naye nga abantu tebali sensitizing nga tebamanyi kiddako, tebamanyi nsi, tebamanyi mateeka gaabwe, tebamanyi rights zaabwe zibalina kubeera nazo nga bali mu nsi yaabwe. So nakyo twakiteeka ku mwanjo era nga tulaba nti tugenda kukiteekako budget nnene okubeera nga abantu bannansi basomesebwa ne bamanya rights zaabwe. Kwegamba ne batabavuga nga abavuga ebinyaanya. Abantu balina kubanga abantu balina okubanga bamanyi amateeka gaabwe. So mukyo twatunuulira abavubuka n'abakadde nti tosobola kujjawo bwavu nga abavubuka bamisaayi mito tobayambye because babaye batandika wansi okukola be bazaala be balina amaanyi oyina kusooka kubajja mu bwavu then eggwanga ojja kuba oliyambye lyonna kubanga ye percentage esinga obunene mu ggwanga. So twagamba nti bwe twamala okutuula wansi n'abakugu ne tubala ne tumanya nti singa tuziba emiwaatwa gino gyonna egibadde gitwala ssente nnyingi mwami Museveni ne banne gye babadde batwaliramu ssente nga baagala okwenywereza mu buyinza. Yes. Giriwa nti singa bw'otunuulira gavumenti ya General Museveni n'otunuulira programs zeegenze ereeta nga nnyingi nga olumu n'okwezeetaagisa tezikola ki tezeetaagisa ate ne bwe zandibadde zeetaagisa ntezibeera effective. Bazikola ne babba mu ssente ne batwala ne bazimba agawoteeri kyokka nga ne gye bagazimbye tebalinayo baklayant bagenda gagenda. Ezimu ku program government zeereese mbaddemu kati waliwo PDM, waliwo eya grow y'abakyala, youth empowerment, waliwo ey'abakyala era weepu, zibadde nnyingi emyoga, buli kimu kyonna. Naye ng'ate bannayuganda eriwa ku gy'oyinza okunokolayo gy'ogamba nti eno ebadde teyeetaagisa. Kakati twatunuulira nnyo twatuula wansi ne twebuuza ba RDC bana mu buli district balina mugaso ki because General Museveni bw'avaayo n'agamba nti ba RDC be babakulira security mu district naye tulina districts mmeka tulina districts ezisukka mu 14 buli district ng'erimu ba RDC bana ekitini ennyo buli RDC omusaala afuna $2.5 omwezi afuna allowance abamu balina n'emmotoka zaffe za gavumenti kati boddira ssente ezo n'ozikubisaamu kitegeeza nti buli mwezi district emu tugispendingako ekitini ennyo $10 ku 15 kwabo bokka bana naye ng'ate wali asula enjala kati ng'oŋŋamba nti yakulira security mu district naye tulina diso tulina DPC tulinayo ne local council tulina giso tulina bamiso tulina bapiso kakati noonyereza RDC omulimu gwe guliwa. Ensonga ey'okubiri ne tutunuulira bw'otunuulira ba presidential advisor mwami Museveni balina bannange bangi ng'abamu tebeetaagisa na kwetaagisa nti ojja kusanga nga waliwo ne bawadde emirimu kati nga bano olina ogamba nti fulufiga presidential advisor simanyi buchamani presidential advisor tebagwanidde abo kubanga ddirwe bamu advisinga njagala ebintu bino government gye twagala okuleeta ekola ebintu mu butuufu bwabyo nga bwe biteekeddwa okukola ki okubeera nti ebintu ebyo byonna bitwala ssente z'omusolo kati ate mu kuzitwala yensonga lwaki olaba nti bw'otandika okunoonyereza ennyo nti state house ebeera ne kituyita supplementary budget buli ssaawa nti eina kituyita classified budget nga zo tezigambibwako tezoogerwako kubanga zirina okuketalinga bino simanyi tulina ba mobilizer simanyi ba presidential advisor tugamba nti at least ba RDC tubajjewo tusigaze structures ziri zetukola ki zetuyina esente zino ezibadde zigenda mu abo zijje zigende mbavubuka kubanga bwabanga abantu tebajja kwetaaga nnyo security bwabanga balina ssente kubanga omuntu alina ssente tagenda kubba
omuntu alina sente emisango leti emisango ejja kubeera wansiko kubanga abantu bajja kubeera busy nga bakola nga bayina ebyokukola katugamba ne ba presidential advisor mwa Museveni bayina bangi at least buli region tubeereyo ne presidential advisor ogu omuomu buli region bojjayo omuomu bajja kuba bakola ki bamala nabadde entambula nga ni mukunoonya akalulu ng'osanga district emu bweti ng'eyina abaka ba parliament 7 district emu naye nga waliyo enguudo enfu abantu basula njala obutale teri ne bye babasuubiza byonna bye babadde babasuubiza nga tebabibawadde kati nga twebuuza omubaka wa parliament omwe afuna miliyoni 46 omwezi afuna allowance afuna miliyoni 2 kati zebagenda okwegabira nga tugamba nti at least buli district yandibaddemu omubaka wa parliament atya omu sinene nnyo okubeera n'omuntu omu kimala because njagala onoonyereze bye bateesaako kubanga ekigendererwa ky'okutula mu district zino bagamba bagenda kwongera kutuusa buweereza bunnyikire mu bantu kankuwa ekyokulabirako bw'otunuulira gavumenti ya Britain's economy ndola ne tukubisaamu emirundi nga 3 naye kumbi twenkanya ababaka ba parliament how ekyo kikola luddawa bw'otunuulira ekonomi yaffe y'eggwanga gye tulina sente mmeka ze tuyina ezibeera mu budget nga tugisoma n'otunuulira bammemba ba parliament sente ze batwala buli mwezi njagala okwata miliyoni 46 ozikubiseemu emirundi 5 mu mwana n'okusoba bammemba ba parliament betulina tika tubagenda na kweyongerako bino byonna ogenda bitereeza otya byogerako ebitatambula bulungi tugamba nti katugende nga tureducinga ebintu ebyo bwe tumala okubireducinga ba RDC tubajjewo ba presidential advisor tubakendeeze babeere omuomu then tugende kubaka ba parliament at least buli district tekeyo omuomu kubanga beetaagisa batuyambako okukola amateeka n'okukola ebiki ebirala kakati sente zino zonna n'ebirala biri nti otunulire sente mbadde ngoberera nnyo sente zebabadde bagamba eza PDM n'otuuka mu bitundu ekyamazima nga abazifuna ba Luganda abazifuna be bali waggulu kati ekigendererwa ekyono pizza nti gwe tulwanirira nga tazifuna ne sente ezimujja waasula okulinnya kabodo okumutwala wagendera okugendera ku parish azifune nga tazirina kati ffe tugamba nedda eyo enkola si yejja okubanga ekola ki bwe tumala okujjawo bino esente ezo zonna tuzikwata tuziwa abavubuka tubasomese tubawe emitwalo 2 tubasomese batandikewo bu business then bwe tugenda ku kya PDM tetujja kuzijjawo tuzongere naye zifunibwa abo abeetaaga okuzifuna kuba tulina statistics tusobola okufuna uva ku bino ebya yubozi bye bafulumya nti batugamba nti okuva emyaka emeka tuli miliyoni 46 nga tuli mu miliyoni 7 kati just kubuzaabuza baki bantu kati ebyo byonna twagala tufune statistics entuufu tuyambe abantu abo bennyini abeetaaga okufuna obuyambi bwaba bufuna then waliwo bano nga tebeetaaga zino sente za PDM tebeetaaga myoga nga beetaaga malwaliro malungi beetaaga amasomero malungi kubakolera nguudo b'obulamu nga buli obulamu obw'okutetenkanya babuvaamu okay. Bw'oyogera ku kyemitwalo 2 buli muntu buli mwezi sente ezo nga zibeera nyingi zigenda kuvaawa nyingi naye ne zebabba nyingi because bw'otunuulira njagala otunuulire sente kubanga nze bwe nkwata calculator ningamba nti emitwalo 2 egigenda okuba buli munnayuganda buli mwezi buli muvubuka atalina mulimu yes, kati njagala otunuulire percentage y'abavubuka gye tulina mu ggwanga which is 75%. Tunoonye abatalina mirimu bali bameka nkuna bulungi kati bwe tumala ekyo then tugende ku bakadde abatakyasobola kukola kubanga gye bali nga bo bakaddiye balina bye bakola ebirungi ne tebakyalina busobozi bukola naye ye General Museveni abadde agamba nti omukadde afuna emitwalo 2.5 buli mwezi oba buli ki naye kakati emitwalo 2.5 zigula kiro za sukaali mmeka kati ffe tugamba nti abavubuka abatalina mirimu tubawe emitwalo 2 nga tumaze okujjawo biri byonna esente zibadde zigendere kubanga bwe nkwata esente zino nenziwa omuvubuka zigenda mu saturation kitegeeza omuvubuka jasobola okutandikawo bizinensi ate ngenda kujjawo emisoso government ya Museveni gyetaddewo nti okuli gyesalinga bizinensi simanyi genda ku internet simanyi kola ki wali abatamanyi na internet eyo gye twayise toyina bw'ogenda sanga mulimi ali esserere ayagala kuteekawo ka business kako omuceere agulete mu dduuka ate omugambe nti okugulawo company oba okugulawo business okugirigistalinga olina kumala kugenda ku internet olina mala kusasula sente emitwalo 2 ebyo bikalubiriza bannansi
kale newankubadde nga osazeeko n'ogamba nti abavubuka batalina mirimu oba oliawo n'abagina naye nga tegitambula bulungi giwenyera misolo mingi n'ebirala bw'ogeraageranya n'ogamba nti tugeze abantu obukadde 3 bw'ogenda okuwanga emitwalo 2 buli mwezi bw'okubisaamu kiba kikwetaagisa triliyoni nga 6 buli mwezi kati baba triliyoni zigenda kuvaawa buli kwota oba buli financial year baba triliyoni esukka mu 10 obutabalika mu nguzi ze babba obubbi wawulira kalisoliso wa government ng'akola ki ng'ayogera kati bw'okwata ezo njagala okwata ziri zonna ez'abalize enkoze eki zembaze ate nze nina sisitimu yange engeri gye ngenda okikolamu sigenda zikwata njagala ngende buli region ku region bwe nva mu eno region nga ngenda mu region endala nga mmanyi yo ngimaze bomba terezezza batandise okukola president obudde ogenda bujja obugenda mu region buli mwezi ebirala byonna abitambuza ati ndi muto ate n'amagezi nga yina ate ne system gye tugenda okukozesa si yene erimu ababbi system tugenda kuteekawo systems ennungi nga ensi endala bwe zikola n'ensi endala zibikola because ezi sente tuziyita welfare income n'amawanga amalala agatusinga agali mu middle status income gagirina era gagikozesa y'ensonga lwaki olaba nti bannansi abaana bafe ab'obuwala n'ab'obulenzi balwana nnyo okudduka okugenda mu nsi nga zi Canada zaani because bamanye ebintu ebyo nabyo gyebiri naye kankubuulire muganda wange Peter abantu obwavu bubalumye nze natuuse nina desukirize natuuseemu neŋŋamba zino General Museveni z'abadde afuga emyaka 4 oba waliwo omulala afuga usanga omuntu asula bali 18 mu family basula mu busiisira naye nga ne mu busiisira temulimu wadde akafaliso naye nga n'ekyokwambala beenaanise ka t-shirt ke baakutte ku ssente z'omusolo ne bagula ne bamuwa kasiibamu kakyaliramu kaziikiramu kagenderako mu katale eyo sire eggwanga litwagala okubawo emitwalo 2 buli mwezi kinabajjako obwavu of course because bwe nkusomesa nenkugamba ningwadde emitwalo 2 myezi 3 oba oyina emitwalo 6 omuntu ayina emitwalo 6 ne bwoba oggyeko 10 n'ogikozesa ewaka n'osigaza 5 osobola okutandikawo omudaala gwa chapati nze ndi mu business mbadde nsomesa skills manyi what I'm talking about manyi omuntu asobola okutandikawo ka business kako okusiika chips nga ayina emitwalo 5 asobola bulungi nnyo n'agenda n'agula flampeni n'agula obusowaani obwa plastic bino tubirabyeko mu nteekateeka za gavumenti zereese for example PDM bwebanga buli muntu afunye akakadde ka ssente agenda abeeko kyatandikawo naye ati byagenda okukozesa mu ssente ezo bya bbeeyi emisolo giri waggulu kati nawe era ndaba nga kyekimu ndowooza nti okubawa emitwalo 2 wandibadde okendeeza ku misolo abantu ne beetuusaako balina obusobozi obwetuusaako ebisigadde ng'emisolo giri wansi tugenda kujjayo naye nazino zimugamba mbu akakadde abantu tebazifunye muganda wange bw'otandika n'onyonyereza baali abafuna ssente ezo bo bennyini ezimu ze ziri mu kuba campaign kati ezaki ezo eza PDM simanyi ez'emyoga ze bali mu kukozesa mu kuba campaign zaabwe ze bali mu kukola I'm telling you kati I'm now a presidential candidate njogera with the farm I don't fear anything nkugamba because mbirabye ogambye otya njogera nga sitya kintu kyonna kubanga byenjogera mbinako bwino mbimanyi obalabye nga bazikozesa nkutidde sente zaki eza PDM simanyi ez'emyoga ze bali mu kukozesa campaign bani bannaabo bonna ababiri mu bikola aba NRM campaign bazikozesa sente zaki ezo zebagamba nti za PDM zebagamba mbu za myoga ze bali mu kukozesa campaign ze bali mu gula mu t-shirt ze bali mu kusasulako abayimbi ze bali mu kusasula mu bukantyuni obubeera ku stage nga buzina buli kusikiriza abantu basobola okujja ndabye basasula ne basi ez'ebisomba abantu zezo sente za PDM ze bali mu kukozesa abantu bali eri bali mu kweyaguza lujjo omanyi kitegeeza mu Uganda okweyaguza olujjo bwavu beera bungi nnyo bano bali mu sente za PDM ze bali mu kuba mu campaign ze bali mu gula mu t-shirt ze bali mu kweyagaliramu so bannansi bali eri bali mu kubonaabona ba peasant buli omu agumye munne effe tuli mu kweteete okazeemu okwogera esemba okwogera yali akaaba ng'ali maziga ga buli omu agumye munne wakati ebintu ebyo ebitandise okuberuka tebiba birungi so njagala okuddayo ku bibuuzo by'abakulu waliwo omukulu agambye nti alaba siina maanyi lwaki teweegatta ku Kyagulanyi aliko sensero neyanziza webale nakubeera ku lediyo ng'owuliriza kiba kirungi kubanga bw'obeera ku lediyo nga twogera oyiga njagala okutegeeza nti amaanyi gw'ogapimirawa kubanga amaanyi tetugapimira ku bantu kubanga n'abalina abantu abangi abasinga ndabi babedda babeera n'abayizi b'amasomero nga babasomba busombi
nze nkugambye amaanyi nga yina era ngeewulira bulungi nkola laali 5 ku 6 mu district emu nga buli district eriko abantu 3,000 ku 4,000 kitegeeza mba nkoze mu district mba meetings abantu 2,200 ku 2 kitundu kakati gwe bw'oŋŋamba nti siina maanyi mba sikutegeera ekyokubiri tewaliiwo omuntu ayinza kuŋŋamba nti weegatte Oweekitiibwa Kyagulanyi bagambye twogera naye asobola okuneegattako tucommunicatinga bulungi ffenna omulabe waffe ye mwami Museveni omulabe wange si mwami Kyagulanyi omulabe wange si Oweekitiibwa Nandala Mafaabi omulabe General Museveni kubanga twagala yatadde eggwanga lyaffe mu katyabaga. Yes. Waliwo wano agambye nti nno Oweekitiibwa mulamusizza nnyo ebigambo bye si bibi birungi era binyuma okuwulira naye ne mukulu Museveni si mulabe wa ggwanga Uganda. Mu kulaba kwange ndaba nga Muzeeyi Museveni entebe y'obukulembeze bw'eggwanga akyagirimu paka nze Ashiimwe Moses Ekitende akyagirimu paka akalulu oyina kamu lwaki oyagala okulangirira nti akyagirimu paka ng'akalulu oyina kamu bannayuganda abalala balabyeko bagamba ki then waliwo omwami agambye nti asibawo ssente ti mwami Museveni balinange saagala bannayuganda mubeereeyo nga mwerimba bannayuganda njagala olunaku lwaliro mukimanye nti eggwanga lino ddene nnyo n'okusinga mu mukola ki bwe mulowooza so kati bw'obeereyo n'ogamba nti kyatteeka osibawo n'emitwalo 20 nti mwami Museveni ajja kuweza 50% ndaba nga oli mu kwerimba njagala muwulirize mugoberere ebiri mu nsi mugoberere ebiri mu ggwanga Uganda ebyobufuzi nga bwe bitambula mutunuule n'okutunuulira statistics ez'obuwagizi mujja kukakasa saagala muddaawo mukole ki mwerimbe kale tusibula batuwuliriza njagala kwebaza Radio 4 olw'omukisa gwetuwadde okujja okwogerako eri gye bali njagala okwebaza abawagizi bange mwenna district zonna zensobodde okutuukamu ne regions zonna n'okusaba regions zesinaba kutuukamu sinaba kujja mu Kampala nkyali mu regions eyo mu Northern region ndi mugenda nkyagenda kubeera Arua njagala munyanirize bulungi tuyinza okuba nga tetutuukiridde naye tujja kukola bulungi neebaza aba coordinators baffe neebaza aba National Peasant Party ab'ekibiina kya National Peasant Party olw'amaanyi n'obuvumu n'okwagala n'okulagana na Uganda nti njagala okubategeeza tuli bagumu tuli lwedde mu kalonde temuvaawo ekijja kijje njagala eyo ebeere slogan ya buli muntu ku status yo ku WhatsApp yo ku buli kimu n'abantu abali mu muyala abatalina masimu ne ku TV mutuyambe na buli wamu wonna katambule abantu bamanye nti kiri mu tteeka okukalonda n'otavaawo n'obeera mugumu. Webali nnyo webalire ddala akabonero peni bannange akabonero peni okwata peni n'onoonya awali peni n'okozesa peni n'otiikinga peni bw'oba oyagala okujja ku mwami Museveni okwata peni n'otiikinga awali peni oli ajja kuba agenze bw'oba oyagala justice obwenkanya okozesa peni bw'oba oyagala amagezi okozesa peni y'ensonga lwaki twanoonya akabonero kaffe aka peni bwino otavunda webali nnyo balire ddala mpuliriza nze Kagogwe Fulgencio Peterson muzikirize olwaleero tukome wano tujja kuddingana olw'enkya ate twongere okutematema ensonga endala Katonda takumira mpeera bakuumi Endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya radio eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde